Nga tugenda maaso n'okunoonya omulimi asinga tukuletedde John Magungu omutume wa Kristo ng'ono alunda nkoko ez'amagi azirundira ku faamu y'esangibwa mu disitulikiti ey'e Wakiso ku kyalo Kiwazi ng'alina enkoko 1,000. Bugungu alina emyaka 32 nga teyasoma nnyo kugenda wala naye nga byatuuseeko mu bulamu bwongo bwe bumweyimiridde nga kiraga nti obuyiiya bwetaagisa mu buli kintu kye tukola. Aweza yiika 5 kwe yazimba ebiyumba by'enkoko wabula nga kati ateekateeka okwongera okuzimba ebiyumba agaziya omulimu gwe. Omulimu guno agumazeemu omwaka gumu n'ekitundu kati naye nga mu budde obwo waliwo ebintu eby'enjawulo by'akola nga naawe ali eyalunda bw'omala obyekwata toddamu kujula. Enkoko zino zetaaga okuba nga oziraga okwagala kubanga gy'okoma okuzaagala okubeera okuzirabirira obulungi nazo gye zikoma okuba ky'osuuta ezisoobolamu. Tukizudde nti abantu bangi balunda enkoko naddala ez'amagi ne zibasala kubanga zirekerawo okubiika mangu naye ye kyakola azinnyika mu mazzi ezibadde zikooye nga zaagala kumaamira ate ne zisitula buto okubiika ne zimuwa amagi okumala omwaka gumu n'emyezi 2. Enkoko zino we zibiika amagi zituuka akaseera ne zibanga ezaagala okumaamira. Kati mu kaseera ako okwagala enkoko eno esigale ng'ekontinuinga okubiika amagi zinyika mu mazzi. Omala kuzinyika mu mazzi lunaku lumu 2 kino ekyokwagala okubiika kiba kivuddemu okumaamira kiba kivuddemu ng'enkoko eddamu n'ebiika amagi. Ekirala kyassaamu amaanyi kwe kugema enkoko nga waakiri buli mwezi bazigema omulundi gumu okuzitangira endwadde nga Newcastle, ekifuba n'ebirala nga n'abayingira mu faamu ye basooka kulinnya mu ddagala okuzitangira ebiyinza okukosa embiika yaazo. Kati buli luvannyuma lwa ssaawa 2 enkoko ze aba azigabirira emmere okuziwa okukula obulungi. Tulina kubanga tuteekamu emmere tukyusa n'amazzi n'okubadde nga mwegali tujjamu ago amazzi ne twoza ebidoomoola ne tuteekamu amazzi. Ekirala kyakola emmere gy'aziriisa agitabulira ku faamu kwennyini okumusobozesa okumanya oba ebirungo ebisiddwamu ebipimo byabyo bituufu nga bw'otakola ekyo kizibu okuzuula emmere etabuddwa obulungi. Olw'okuba giriisa emmere erungiddwa obulungi mu bbanga lya myezi 3.5 gyokka ziba zitandise okubiika era ng'atutegeezezza zibiika okumala ebbanga lya mwaka gumu n'emyezi 2 n'alyoka aziggyawo. Zibiikira ku myezi 3.5 ziba zisudde eggi erisooka oba oliraba mu kiyumba. Oluvannyuma okuva ku myezi 3.5 nga wakayita omwezi ogusooka kuva ku myezi 3.5 enkoko ezo ziba ziri mu 50% okubiika. Wezingira mu mwezi omulala n'ogumu n'ekitundu nga zibiika ziba zoolekera mu 80 to 90%. Buli lunaku alonda tray z'amagi wakati w'2.7 n'ebisatu nga kitegeeza nti olunaku ayingiza akakadde kamu mu 89 nga mu kubala okwanga omwezi akola amagoba ga bukadde 8 ng'amaze okuggyako ensaasaanya yonna. Funa amagi buli lunaku wakati wa tray 3 n'2.7. Kati oluvannyuma lw'omwezi ng'amaze kola expenditures zange zonna zigwera $42,000 we batyo mba nsobola okusevingayo at least $8,000,000 buli mwezi. Ono yasima ne nayikontho ku faamu ye nga tafuna buzibu bw'amazzi kuba we zigeetaagira zigafuna era buli luvannyuma lwa ssaawa 2 baba bazikyusiza amazzi ge zinywa. Enkoko ku bintu ebimu ebigiyamba okubanga ebiikanyo okubanga efuna amazzi mu budde obutuufu mu ssaawa entuufu. Magungu agamba nti abo abaagala okukola emirimu egiza ssente mu bwangu okulunda enkoko gwe gumu ku gyo era nga ye tajulirira mulimu gwe yalekawo. Agamba nti oyo yenna ayagala okutandika okuzirunda kirungi n'asooka afuna okubangulwa okuva eri omuntu alina obukugu mu zo. Okukuma ebiwandiiko kikulu nnyo nga ye buli ekigenda maaso ku faamu ye kakibe kya ssente ntono zitya akiyingiza mu kompyuta ye gy'atulaze. Ku faamu ye alinako abantu abalala 7 abamuyamba ku mirimu egy'awaka so nga ne mukyala we n'abaana beenyigira mu mulimu guno.